Mpuliriza aliko kula eri omuntu wa bulijjo tugenda kutalagako amawanga ag'enjawulo nga bulijjo nze ogwange gwakuwaako mawanga okuva mu mawanga ag'enjawulo. Okusooka tugendagendako munda mu ggwanga tugenda kwesoggako mpuliriza munda mu ggwanga erya Turkey tulengere omusajja w'eggwanga erya Turkey Tayyip Erdogan, president w'eggwanga erya Turkey ne prime minister w'eggwanga erya Isirairi. Bano beba buguma, bano ebifuba buli olukya biba buguma, buli omu ali mukulaba nti ate munnanga azaala wa munne. Bano nno kati tekirala kyonna kyonna kibalwanira wabula baagala kulwanira ggwanga. Ggwanga ki? Ggwanga lya Syria ewaali wa Bashar al-Assad. Kati nga Jolani ampuliriza yaliyo. Bano nno abakulu kati be bamu ku baalya olukwe mu Bashar al-Assad. Bamala okulya Bashar n'adduka munda mu ggwanga erya Russia. Kati baagala kugabana ggwanga. Tayyip owa Turkey, Benjamin owa Isirairi. Tugenda kutuukawo. Tugendagendako munda mpuliriza mu ggwanga erya Iran. Abayirani nabo kati bagamba balabudde. Nabo balabudde. Bagamba yenna America mwagala tutekako envumbo, mwagala kusuula byanfuna byaffe, wali biganye ebyokulwana, muzze mu kutusuula, balabudde amawanga ageetooloddewo. Babagamba yenna ayagala okugwa, yenna awulira nti ayagala kugwaddeyo mu kyalo, akole America byamugamba, mujja kulaba akanaatuvaamu. Waliwo ennyonyi tugirengedde mu wiikendi ng'eri mu mawulire lwakuba bagezaako gikweka nga we nakugamba, naye ennyonyi eyo yabulidde. Ennyonyi yabulidde wali ku Strait of Hormuz mu bwengulaawo n'ebanga ebula. Abasajja baginoonya tebagiraba. Ani agirina? Irani tannaba kuvaayo kugamba nti oba nze nagikubye oba nze nagiwambye, tetunaba kugirabako, tetumanyi weeri. Si gwe gusoose ku nnyonyi za America okubulira awo. Ani agirina? Tugenda kubiraba.